oluvannyuma lw'okufa kw'abadde sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah, abantu ab'enjawulo naddala okuva mu kitundu kya Kyoli bazze beemulugunya ku nfa y'omuntu waabwe nga bagamba nti yandibanga yafa lumbe lukwatire. Bano baakulemberwamu omukulembeze w'ennono Roti David Nnazaala owookubiri era yasaba gavumenti ekole okunoonyereza okwetengeredde ku ngeri abantu baabwe gye bazza bafa mu nfa etategeerekeka. We cannot pretend that all is well with his death, because we have more questions than answers about the death of Oulanyah and other sons of Acholi. Is poisoning now an open method of elimination in Uganda? Who is behind it? Is it an individual or an organized entity? I say so because of alleged comments that has been made or knowledge that has been brought to us that Oulanyah has been poisoned. Olwaleero ekibiina ky'ebyobufuzi ki People's Progressive Party PPP nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Pader Okoth Center ono nga ye Nnazaala wa Jacob Oulanyah nabo bagasse eddoboozi lyabwe ku maloboozi agazze geemulugunya ku nfa y'Oulanyah era bano baagala gavumenti eyongere okumatiza eggwanga nti Oulanyah teyafudde lumbe lukwatire. This time round to come out clearly to explain to the world, to explain to the Acholi people, to explain to the country Uganda what exactly happened to Honorable Jacob Oulanyah. Omubaka Okoth Center agamba nti Parliament erina okukola okunoonyereza okwetengeredde ku nfa ya Jacob Oulanyah okuzuula ekituufu ekyaviiriddeko omuntu waabwe okufa. The government to come out to explain the reason or what really killed Honorable Jacob, because the father cannot lie to us. First of all, I want to blame them and I want to accept what the father has stated, because the brother of the late Jacob Oulanyah, Francis Emona, should have gone with the first flight which took Jacob to the US. Why did they leave him behind? Why did they send him recently when he said when he reached there he found when Jacob was already not speaking? Bano okwogera bino nga mu kiro ekikeesezza olwaleero mu kusaba okwokungubagira Jacob Oulanyah okubadde mu maka ge Muyenga, Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyiddolo ng'ali wamu ne Ssenkaggale wa DP Norbert Mao nga be bamu ku babadde ku lusegere lw'omugenzi mu kiseera eky'okufa baategeezezza abakungubazi nti Jacob Oulanyah yafudde bulwadde bwa kkookolo kyokka yali yabugayaalirira era mu nnaku ze ez'obulwadde ezasooka yali agaanye okugenda mu ddwaliro era baakakamukako okufuluma awaka okugenda okufuna obujjanjabi. So one other aspect of Jacob Oulanyah was, for some reason he became secretive about his malady. Maybe I would have bullied him to take his condition more seriously. Jacob was sick for a long time. Imad Cecilia, that son of yours, even when he was speaker, when he came back from Dubai, before he was taken, he would leave those chambers of his. His people told me, go to the washroom, kneel down and hold the seat of the washroom like this, in pain, and then we'll come back and go and chair a meeting. So we huddled, and Dr. Cheng said, I want you people to know that the person you are going to see in hospital is not the Jacob you know. He has lost a lot of weight, but he's alive. I want you to be prepared. Bano bategeezezza nti abasawo mu America beekebejja obulamu bw'Oulanyah ne bazuula nga muyi oluvannyuma lw'okumusanga nga kkookolo akuze nnyo era ne batandika okumuteekateeka mu lugendo lwe olw'okusiibula ensi. Chigamoy, but he said, I wish I could. Chigamoy, something like this. Then I went back. And that's the only thing Jacob Oulanyah spoke for the duration of our stay in the United States of America. This doctor told us, be ready for anything. It can happen today, it can happen tomorrow, it can happen next week, it can even happen after some time. In the night, I got a call from the Chief Justice. We were preparing to visit Jacob in the morning before returning to Uganda. He said, your brother has gone. Kinajjukirwa nti minisita w'ebyamawulire n'okuteekerateekera eggwanga Chris Balyomunsi bwe yali ayogerako eri bannamawulire ku nfa y'Oulanyah
yasaba abantu okukomya okwogera nti omugenzi obutwa bwe bwamujja mu budde. Kituufu nti obutwa bwe bumusse ekyo si kituufu. Abadde alina ekituyita natural illness obulwadde butumanyi obwa bulijjo naye medical records zifuluma tujja kuba tubatangaliza ensonga ereetedde okufa. Stella Nnazaala ne Robert Nestroy Kayongo, BBS Terefayina, Gambuuze. Gambuuze ebyo